ku kintu ekiri obvious kangambe oba ekintu abantu kyebasinga okuba nga bategeera naye ate nga twefuula nti tetukitegeera. Bw'obonera okwolabira omukazi atakwagala. Waliwo eyambuzizza akabuuzo ako jjo nga tuli ku live. Namugaa nja kakola mu video kubanga nkimanyi nti si buli omuntu alaba live streams. Yadde era si buli omuntu alaba video naye esigalayo. Kaakati munnange. Ebiseera ebisinga mubeera n'abantu ng'okiraba nti omuntu ebintu byakola mu butuufu laavu si bw'erina okuba. Laavu buli omu agidefininga bubwe. Buli omu agitegeera bubwe. Buli omu aginnyonnyola bubwe okusinziira ye ku ekyo ky'agyagala ebeere. Nti nze bwe mba ng'omukwano ngutegeera ng'omusajja nkubira essimu. Kitegeeza bwentyo bwe njagala okwagalwa. Kati oyinza okirabanga ekibuuzo ekiri ku surface level nti kyangu nnyo naye mba nkiyise ku ngulu. Oyinza obutakijjaamu nnyo makulu. Oyinza okugamba nti awo omukazi waba takubira ssimu aba takwagala. Naye ng'ate ggwe toyagala mukazi akubira ssimu. Nga gw'oyagala gw'aba avuga ekintu. Nga gwe lingiriida. Nga gwa afuga buli kimu gwakulembera. Anyways, mwasuze muti abalungi abeekuumira kusenga page 256 kasuubira buli bulungi. Byonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero nga bwe mbaganye tugenda kusoma ku bintu ebyo abasajja byosobola okulabirako nti omukazi gw'oli naye bambi takwagala. Akabonero akasooka kwe kubeera ng'omukyalo ono ne bw'omukubira essimu takwata. Takwata akwata lw'ayagadde. Tiwabanga tali bize, bw'abanga talina byakkola akwata. Omukwano ekituufu kiri nti gwa compromisinga yadde ate si compromisinga nnyo but we have to compromise. Si compromisinga kuno okundetisa byenjagala nembisuulawo ku lw'omusajja wabula compromisinga nti ne wemba ndi bize nyigirizaawo akaseera akatini nenjogerako n'omwagalwa wange nemukubirako ku kasimu okwo kwe kubeera ng'okola ki ng'ocompromisinga kwenjogerako. Si just sigamba nti nze nja kwagala when it is only convenient for me. Mba mpulira nga kati mpulira njagala then nga tulyoka nkukubira essimu nga twogera. Mba mpulira nga njagala olwo nga nkukwata. Ne bwe mba bize ngenda kupaako nekuba ngambe hello wanji baby ndi bize tujja kwogera. Oba nja kusikayo akasimu. Olaba nawe tuba mu meeting I can excuse myself nti ngenda kufuuka ddakiika emu ne mpandiika text message ne kuba ndi busy ndi mu meeting nja kuddira edda nenzira mu meeting yange oba okitegeera. Oba bwe mva mu meeting nkwata essimu nga wankubiddeko naye nga ndi mu meeting essimu n'enjituka kyekitegeeza okwagala omuntu. Kino tekiriiko exception yonna nti obanza omusajja owange omukwano agwagala nga ye yeringiriida mbu nga yakuba essimu mbu nga simubebera lwaki. Kubanga omuntu okukubira essimu kya buntu ne bw'obanga toli mwagalwawe kya buntu okuddamu okumukebirako olabe lwaki yabadde akuba naddala singa akuba omulundi ogusukka mugumu. Kubanga ogumu olinza okuba abadde ombeepinga bubeepinzi naye ogusukka mugumu it was an intended call. Lwaki abadde ankubira? Kati omuntu atasobola kubeera mwaka akantu kubanga ne bw'aba nnyina nga yamukubidde n'amisinga call agenda kuddamu omukubire kubanga amwagala. Waba mukwano gwe nga yakubye ng'era amwagala nga gye gimukoze emikono gy'asembeza era agenda mukubira amubuuza ye munnange doola wabadde oŋŋamba ki kubanga amwagala akati gwe kakyere waabwe kubanga abakukozesa bukozesa balina kye bakwetaazaako poziko nga wabadde omusuubiza ssente n'amisinga missed call yo. So akabonero akasookera ddala osobola okulabirako omukazi atakwagala kubeera nga takuba ssimu. Ekirala omukazi alabika mu masanyu mukka. Bw'ofuna ebizibu nalwaziza nafiiriddwa omulimu banjuuya era kati mukamba we ne katiibu. Bw'oba oyagala okukebera nti omukazi akwagala ng'abadde akimanyi nti okola omulimu bakuwa miliyoni 3 njagala kati omutuuze omugambe omanye hani ng'obadde omuwa buli kimu musibisa enviiri osasula rent okola byonna by'olina okukola. Njagala omutuuze omugambe nti onaasonyiwa omukwano gwange omulungi oba mwami wange omulungi oba mukyala wange omulungi. Munnange ojja kunsonyiwa omukyala wange omulungi oba girlfriend wange omulungi nafunyemu obuzibu ku mulimu. Sente zeesaze. Njala mugamba sente zeesaze era kati ebintu byonna bye mbadde nkukolera naye tugenda kukendeezaako akasente ke mbadde nkuwa tugenda kukasala. Era simanyi na kyakukola kuba nange kaakati omusala baagusalidde ddala badde nfuna miliyoni 3 nga obadde okimanyi banziza kakadde kamu jjukira nina renti nkola bwenti olabe oba asigala akyaliwo. Asobola obbeerawo omwezi gumu ajja kukola nga tokyasobola muwa bye wali omuwa ng'apasuka kubanga yali tayagala gwe yali ayagala ki bintu byo yali ayagala akasente kumuwa yali ayagala ebyo ebikugirako. So ako nako kabonero kali awo akoolabirako omukazi akwagala afaayo bw'oba muli mu buzibu akuyirawo omubiri
oba ye akwagala ng'oli mu ssanyu nti jangu nkutwaleko out kwata ye 10 by'ayagala. Naye nga bwe kituuka ku kukubeererawo ng'omuntu tasobola kubeera ng'akubeererawo, oyo omuntu aba munange takwagala. Akabonero akalala katulabirako omuntu akwagala naddala omukyala. Nze kye nazuula ku bakazi, omukazi ng'ayagala omusajja asobola okukola buli kimu okubeera ng'asigaza relationship eyo. Naye bw'abanga mukazi we ye muntu atasobola kuliftinga kagalo ke kasembayo to fight for that relationship, tafaayo, taddamu messages, takuba ssimu, ne bw'omunenyaako naddala awo ewakula ennyo n'omunenyaako n'omugamba kino kinnumya n'akulaga nti saawa oyo ng'obyogera abiwulidde era nga sorry nja kyusa naye nga tali willing kyusa. Omukazi ng'akwagala tasobola beeringa kulumya, tasobola mposiko ng'akukooye bw'akulumye. Era bw'omugamba nti kino bebi kinnumya agenda kireka, agenda kivako kubanga tayagala kulaba ng'oli munakuwavu, tayagala kulaba ng'oli munyiikaavu, tayagala kulaba nga ayagala nnyo okulaba ng'oli musanyufu. Kale ekirala mukazi atasaasira nsimbiyo awo nno wakulu. Omukazi akwagala ayagala okulaba ng'okulaakulana. Omukazi akwagala ayagala okulaba ng'olinako w'otuuse mu bulamu. Naye omukazi atasobola kumanya nti banaye ssente y'omusajja eno kangikwate bwenti, nga ye muntu asobola okusaba ssente n'azikanda n'otuuka n'okuba nti olina okuzeewola bwewozi okumusanyuse. Ofuna $1,000,000 omwezi ayagala omuweko emitwalo nga 7 gw'osigaza 3. Ati nga ebintu byakuteereddewo byayagala biyitirivu, tazisaba wamu nti mpaako 7. Naye omuntu gwe nagamba nti nfuna akakadde, lwaki oba onsaba ssente ng'olinga agamba ofuna $1,10,000? Kitegeeza oba tombaliridde. N'akusaba ssente n'omugamba sirina n'akulaga nti nno genda weewule. Talumirirwa, tayagala kumanya oba okulaakulana oba tokulaakulana, oba obeera mu mabanja buli ssaawa. Nga ne ssente z'asaba zagenda out ne bawala banne. Kati bagawuzi bagenda out, nze sayagala kugendayo kuswala. Ani yandisponsorinze okugenda out okwo singa bali talina musajja gwe? Yes, abakyala baliwo okuweebwa. Naye waliwo ekisukka. Oyo omukazi aba takwagala, takuwa kitiibwa, takulabawo, akutwala nga bw'ayagala. Bw'aba asabye ekintu akyagalirawo tateesa, oyo takwagala. Mwesonyiwe, mulekerawo okwesiba ku bantu. Bino byonna nkimanyi muba mubimanyi. Naye kubanga munnange oba oli oyagala omuntu akigamba okitegeere bulungi nti tebakwagala. Kubanga what's so hard to understand here? Omuntu oba takwagala, simple. Takwagala, akukozesa bukozesi ate nga naawe okiwulira. Naye olw'okuba nti omutima gwe guba munaye gumuyaayaanira gumwagala, osigala weekonvinsinga, weegamba, weerimba nti anjagala naye lwakubanga ajja kunjagala, tajja kwagala. Waba takwagala, takwagala. Kale mubeere bulungi, nsaba Mukama abanjagalira abankuumire, temujjangu okwo. Yeah.